okutandikirako linda bafuddeyo kino gaweetagisa koleya loan student loan egendereddwamu okusobola okulaba nga bayamba ku baana b'abaserikale abakyagira maaso n'okuba ate nga bakola emirimu gy'okukuuma eggwanga. Kyekana akulemberwa omukyala Rosemary Nakikongolo agamba nti wateekeddwa okubawo enkola egendereddwamu okusobola okulaba nga abantu bayambibwako era bino bituuseeko nga basinkanye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda munda mu ggwanga lyattu Uganda Kahinda Otafiire ku nsonga z'omunda mu ggwanga Kahinda Otafiire. Abakapalanya abatula akakiiko ak'ebyokwerinda baagala gavumenti egina enteekateeka ey'okuyamba abaana b'abaserikale babe nga basomera ku bwereere oba ku bbanja. Kaakati abaka bagamba nti niyo embeera eviddeko kubanga ate abaana b'abaserikale babeera mu mbeera embi era tebasobola kuvuga nnyo kireka nga abapoliisi bali mu mbeera y'ennaku. Students loan, they cannot compete with a child of a free citizen in the field. All of them should have students loan which is protected, and Honorable Kahinda Otafiire, I expected you to have provided for that here this financial year. I don't know what happened to those schools. What about those who are going for higher institution? How are they catered? The competition is so much. So how do we cater for that one? An officer of the army is fighting in Congo. His wife is complaining behind here. There's no power. How will he defend this country? Balabiseko mu kakiiko kano akakubizibwa omubaka omukyalo okuva Chema Rosemary Nakikongolo era nga bano bazze n'embalirira yaabwe ebadde baliriddwamu obuwumbi 84. Cameras reduce the presence of physical manpower. Like you can see, one camera was able to tell us what happened on Parliamentary Road. Another camera was able to tell us what happened near the police station. Police must come up with, all of them must enter MOUs. They must pay the institution money, not just facilitating the guards. Pay a guard money. If you are taking one guard, we negotiate this one is equivalent to 5 million per month. Why people like Haji Chirevu and others are being shot in the hands of police? Abakera bagenda maaso bategeeza ng'embeera y'abapoliisi bw'eteyagaza ng'era babeera mu migottiko ekibaleetedde obulamu bwabwe nga bweraliikirira. And now the all tires have gone. You know there is a police station there. Those are the trademarks of police.